nze n'obulumi ku mwibi nze ndi musajja mukosefu. Olunaku lw'eggulo twakulaza abatuuze mu disitulikiti y'e Kamuli nga balaajaana olw'okubbibwangako ente zaabwe. Mu kugezaako okuzuula ababbi bano, abatuuze bazze nga beeyambisa ku mbwa za poliisi ezikonga olusu. Wabula bazze nga bafuna obutakkaanya ku ngeri embwa ya poliisi gy'ekozesebwamu. Bagamba mu kusooka ekyaliwo kyali kyakuba mmambwa ng'eri ababyeko ebyabwe. Paulo Kitamirika yasooka okukirozaako lwe babba ennume ye gy'agamba yali eweza kkiro 2 ne bagibaagira mu kalitunsi ku kyalo. Mpaano n'ayenda embwa tufuna amazima obwenkanya. Aye embwa baaginima. Ensonga gye baamuwa agitubuulidde. Embwa bankoba eri bize eri kujja Kidera eri kujja Budyope. N'abakola nti nze wano kumpi. Wanebu wani mekumpi kilomita direnga bwa 3. Tusooke wano kumpi metu gye atube. Tuka ku poliisi bankati embwa ejire Buyende. Bankoba ati ayikuma paka saa 12. Na kumembwa paka ku saa 12. Bakoba ati embwa ize ayekoye. Wale sawa ina namba nga tulikwega ya kigambo mba wakubuza aboza bakuyiza muno ife tuli kujja kodi ndi kujja luyi kodi ndi ate nga batu kwa bulungi ate embwa eriwo. Yabo chairman omu wakuna malemba yatuyamba twamukubira idalete emotoka bambuza ati ine emotoka inga kadenge diriwo imeka ibiri ne yindi bali kujinaza eyindi ngeri ku poliisi. Abalabe bawadde embwa bagamba nti nga balina kugisasulira. Jamada Mugwero omutuuze w'omuzoni ya Bunono ng'akola bukuumi mu kampuni y'obwannannyini yali ku mulimu ne bayingirira mukyala w'ekiro ne banyaga eby'omunju byonna. Kyokka agamba bwe yagenda okusaba embwa ya poliisi Katonda emulemereyo olw'ensimbi ezaamusabwa. Bankobamu emitwalo 15 edambwa eide ekola omulimu guno kwononerezeeko abandi bye. Nakanti abananzira mitwalo 15 bakati be olw'obulumi omutyame bw'aba nabwo n'obumuleetera okusasula emitwalo 2 oba 15. Ezira bw'enaamukuba nti otasasula bw'enaamukuba nti osasula ndakuba ndi omu negayise ku poliisi okukuza enkulaakulana y'abayibi. Kyokka newankubadde eriko ebintu bya mukyala we byazuula mu bateeberezebwa okumubba agamba nti ebibuuzo bye baamusoya ku poliisi kumpi byamuleeta kanzunzu. Empaleere n'obuleego bya mukazi gange bye bayiba mu nnumba kwe yavuire yaje yagema oli yagema n'ole ate ogutuguti musango. Waita omwezi gumu ababbi ne bakima ente ze 2 eby'okugenda ku poliisi n'abimma amazzi ng'atya nsimbi za kuleeta mbwa. Akanti kairi lino de baatwaire nongere kunilo tyafuna bwenkanya kayinje ntwalire poliisi erye nasigalira bwa maziga gange ente dange n'olwaleero tidibonekanga. Nze poliisi gyensinga kunenya basada babi batulya ku ine sente woja ni bakanti omwibye omubwene yaiza ati yaize kai bakusaba sente bajiba buyaka bamugeme. Abatuuze abamu bagamba nti oluusi n'obujulizi bw'embwa bwezudde ate bubuzaabuzi bwa poliisi. Martin Kayigo nga musumba w'abalokola agamba kyamutuukako bwe yabbibwa ente embwa n'esibira ew'omuntu. Ngira mu ifumbiro twayagana mu n'emamba ng'eri ntalike eri ku katimba. Poliisi yatulemesa okujja n'emamba. Embwa olwagema ono temaze okuzuula n'emamba batukoba ati mubeeyo. Twakoba twenda kutegeera ebiri mu ifumbiro. Poliisi yatulemesa akati yebaayayidde eno tumukuba masasi. Era n'agamba bakkiriziganya n'omukwate ng'ali ku poliisi amulirira ente ye kyokka olwamuta n'amwefuulira. Twayikirizaganya nga bakusasula ente yange $1,700,000 nalimbako ye $2,000,000 bwe bukya kuncho ng'omuntu amaze okweyimirwa yankati sente njadi sasula kuncho baneefuulaku bakoba ati ffe tutuyikirizaganya nakukusasula nte. Yadda ku poliisi gwe yaloopa akwatibwe kyokka ekyewuunyisa nti ate ye gwe baggulako omusango. Baagamu ebimagezi bakoba ati babeewo ekisango ky'omutaaku yantaaku ekisanga ati mbutuka yanagwa bibanda aye nga nze gwayogera ku nze neza kibanda kyenkayana naye. Asumani Mukungu bwe yabbibwako ente ze 5,223 ku ssaawa 6 ogw'ekiro naye enkeera yakeera ku poliisi okusaba embwa anoonya abazigu. Atoolayo embwa yatambula eti agwana mu luguudo yeetoola okusiba eti yasibira munana wange paka mu nnumba ku buliri. Ono yagombebwamu obwala ne batwalirako n'abapangisa be kuba n'ab'embwa yabasongamu olunwe. Embwa olwava muno muti inga olwa amaze omugema olwava omweti yayida muno mwabapangisa yatoolamu engoye nga ziri ku n'obuviiri n'omuguwa ogwali ku ente gwe baasalaku babigema n'ebigaita ebyali ku obusa bwe baaniinamu bwali mule babitwala ku poliisi.
abakwatibwa mu kuteeberezebwa okubba ente za mukungu yeewuunya nti n'abamu ku fayiro z'emisango yeekanga babaggyeko nga ye ng'omuwaabi tafunye na kunnyonnyolwa. Olw'owundi olw'okubanga aliko omuntu omunankani mutabani omwisirikale ni ku fayiro baamala bamutwako kani magini nga n'embago yasookeraku aya kakujja okola ti ku fayiro ng'azirako. Bategeezezza nti n'ebibeera mu kkooti bibamalamu amaanyi mu naddala olw'abalamuzi okujungulula obujulizi bw'embwa. Titwidhi lwaki gavumenti yataaga embwa kwamala badde bakati embwa ezira budulizi tega budulizi mu kkooti lwaki baataaga embwa. Embwa etadulira etoogera kai gavumenti nereeta ekintu ekitoogera batuleetera enkembo oba enkembo nedinaagema ng'embwa batraining edo nga dinasobola okwogera tukozesa edo okusinga embwa. Ekyo ng'okitadde ku bbali n'okusitula omusirikale yali avunaanyizibwa ku mbwa eyafuna obujulizi okumutwala mu kkooti naye aweeyo obujulizi. Abatuuze bagamba kuba kusiitaana kubeera olina kusola nnusu. Iwe omaze okufiirwa n'azunga ku mukooti n'abivaako. Balumiriza ne poliisi buli kiseera okwekubiira ku luuyi lw'abateeberezebwa okubba ente. Beekubira ku luuyi lule ife ojja okutuukayo ng'ebigambo ebali kwokya ebibuuzo nga tusobola nakubiiramu. Bangi ababbiddwako ente nga kye bayiseemu nga bali ku poliisi bagamba tebawagira mulala kutwalayo musango. Era bendala akukubirayo ndigo baba bakambwe toyogera tobamanirira tobuuza era kayo ole omwibi kayaba abakabaka Fazali okujja ku poliisi yegoba ebyo mala gesiba mu muguwa ku muti amala getuga. Tusabye omwogezi wa poliisi mu bitundu by'obukiikakkono bwa Busoga Michael Kasada atunnyonnyola emitendera gy'okufuna embwa ya poliisi n'atukakasa nti ya bwereere. Nga wakyali abantu abagamba nti no bagisasulira bajje batubuulire bajje ojje wa district committal ya zone officer basiero oyo wa poliisi n'omuntu wa bulijjo naye nga bino twabikomya dda era twongera okugamba abantu nti n'embwa ya bwereere. Bwe baayaba bikola atutegeezezza nti asuubira bakayungirizi abeenoonyeza ebyabwe. Tulina chairman gwe tunoonyerezaako ng'amanyi bulungi embwa ya bwereere naye ye agenda mu bantu n'abajjamu ssente. Eyo chairman w'ekyalo ey'enkola nkyamu. Kasada bw'abuuziddwa ku ky'obujulizi bw'embwa abatuuze bwe balumiriza nti bugoba mu kkooti bw'ati bw'atangaazizza ku kyasuubira ekibuzaabuza abatuuze. Embwa egenze ew'omuntu naye ate esanzeeyo eddiba ery'ente eyo yennyini gye babbye. Obwo bujulizi kyanjawulo n'embwa okugenda ew'omuntu naye nga terina kyesanzeeyo. N'ekyabakwatibwa ne bateebwa nakyatangaazizza nti kikolebwa mu mateeka. Omuntu we bamuta mu kkooti which is legally acceptable. Abantu balowooza omusango gukomyawo era abamu bagwamu amaanyi kati balaba omuntu wa bwereere era bagamba poliisi yamutadde naye nga te bamuwadde court bail. Okusinziira ku miwendo egituweereddwa Michael Kasada omwaka oguwedde emisango gy'obubbi bw'ente 247 gye gyaloopebwa ku poliisi. Ku gino emisango 119 gye gyatwalibwa mu kkooti. Ate omwaka guno wakati wa January n'ogwokubiri twasanga poliisi yakawandisa emisango 38 nga 14 gye gitwaliddwa mu kkooti. Katonda amuwako omwibi alina ennaku emeka aye ana aye olunaku luli baluti lwamuwaaku. Patrick Senyondo, NTV Akawungezi.